Abatuuze mu ggombolola y'Erwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekikangabwa omusibe bw'afiiridde mu Mukadukulu ka poliisi emiwuula nga kiteeberezebwa nti yatulugunyiziddwa abasirikale. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffar kaatuwa ebisingawo. Afilidde mu Mukadukulu ka poliisi y'emiwuula Erwabenge ye Mugerwa William abadde mutuuze ku kyalo Biteebe mu muluka gw'e Bugomola. Ono kitegeerekese nti poliisi yamukutte olw'okuvuma muliraanwa we ssaako okumwewerera. Kyokka kigambibwa nti mu kumukwata abasirikale ku poliisi eno ey'emiwuula baamulirisa emiggo nga gino gyandibanga gye gyamuviiriddeko okufa. Era mukyala we bw'amuleetedde emmere ku poliisi emiwuula bagenze okuggulawo akadukulu basanze alannamye nga mukalu wajjo. Omulambo gwa Mugerwa gutwaliddwa mu ddwaliro okwekebejjebwa era akola ng'omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lino ery'e Masaka Kasirye Twaha agambye nti abasirikale ku poliisi eno ey'emiwuula abakutte omusibe ono babaggalidde nga bwe banoonyereza ku kyamuviiriddeko okufa. Kyokka Kasirye Twaha agamba nti omusibe ono amaze ennaku nga 4 nga talya. Kiteeberezebwa nti abasirikale baffe bakozesezaamu kulyanyi nga bakwata omuntu ono era nga poliisi kisobodde okuggulawo file eyitibwa GF 001/2023 ng'eno enoonyereza ku basirikale baffe era wenjogera n'abasirikale baffe 2 bateebezebwa mabega wa mitayimbwa ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Naye tweyongera okukubiriza abantu baffe ddala batuuze baffe kubanga kye tuzudde kino abatuuze bennyini babadde tebali mu bitabo birungi na muntu ono kubanga buli lwabadde atamiira ng'afuuka kirala. Ate tumaze okukitegeerako nti abadde amaze ennaku 4 nga talya. So twebaza nti nayo kiyinza okuba kyamuviiriddeko obuzibu obwo. Naye nga n'ekyokubira nti abasirikale baffe bateeberezebwa okubuutulugunya nakyo tekisudde muguluka era tukyali mu kukinoonyerezaako nga nabo bennyini bwe bali mabega w'emitayimbo. Oluvannyuma poliisi ekkiriza ab'oluganda lwa Mugerwa okumuziika. Kyokka ssentebe w'eggombolola eno ey'Erwabenge David Segawa Balemeezi avumiridde engeri poliisi gye yakuttemu omuntu ono ejjudde okutulugunyizibwa. Bw'atyo ono kwe kusaba ab'oluganda lw'omugenzi bafune obwenkanya. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Omukubiriza w'abakristaayo w'obulabirizi bw'ennamirembe era nga ye minisita w'ebyobuwangwa ennono n'ebyokwerinda mu bwakaka bwa Buganda owekitiibwa David Kiwalabe Male akunze abavubuka ku mitendera egy'enjawulo mu kkanisa ya Uganda ebuna wonna beetanira obukulembeze basobole okutwala emirimu gya Katonda mu maaso. Owekitiibwa Male okusaba okwo asinzidde mu kkanisa ya Uganda Matters Busega Nateete babadde yeetabye mu mpaka z'akatemba okuyimba n'emizannyo mu bavubuka okuva mu busumba 20 ezikomekkerezeddwa olunaku lw'eggulo n'ekigendererwa ekyokunyweza enjiri mu bavubuka abato. Naye mu nteekateeka yaffe ng'ekkanisa tulina okusala amagezi okulaba engeri gye tubatuuka gye bali n'okubaagazisa okujja gye tuli. Mu nteekateeka yange ng'omukubiriza era nkubiriza nnyo abavubuka tibave mu kukola emizannyo n'okuyimba ennyimba zokka naye njagala beenyigire mu bukulembeze bw'ekkanisa. Ebyo kampeyini gye ndiko nabo bwe bataasituuke mu bifo bisalawo ensonga zaabwe ez'abavubuka tezijja kuwulirizibwa. N'ekyo baleme kwenyooma. Ffenna twatandika obuweereza buno bwe tuli nga tuli bavubuka bato mwe tukaddiidde kumpi n'olwekyo baleme kutya teri kifo mu kkanisa kitasobola kubeeramu muvubuka kuweereza. Naye omuvubuka gyayongera okubeera mu bifo ebyobuvunaanyizibwa ayongera okusembeera abantu abakulu okwongera okumutendeka n'okumubangula. Owekitiibwa Male asabye abavubuka okunyweza ebitone byabwe omuli okuyimba katemba n'okuwandiika emizannyo. Agambye nti mirimu gyennyini egivaamu ensimbi kyokka mu ngeri y'enjawulo n'abasaba okwewala mukenenya n'omukwano ogw'ebikukujju ogutandise okukyaka ensangi zino. Tefero Luke nga yakulira ekitongole ky'abavubuka mu bulabirizi bw'ennamirembe agambye nti empaka n'emizannyo gino jijja kuwa abavubuka obuvumu okubunyisa ekigambo kya Katonda n'okwefumiitiriza ku bajulizi Yusufu Lugarama, Nuwa Serwanga ne Mako Kakumba abattirwa mu kifo ekyo. Tumanyidde ddala nti abajulizi abaasookera ddala okuttibwa baayokebwa mu kifo kino era nga baali baana bato, baali bavubuka. Kale ebikolwa byabwe ebyokukkiriza musingi munene nnyo ate okuyamba omugigi guno ogw'abavubuka oguliwo kutambulira mu kkubo eryo, sookera ddala nga bategeera Katonda era mu bulamu bwabwe mu
buweereza bwabwe, mu mirimu gyabwe, mu kusoma kwabwe nga gwe musingi gwe basinziira okukola ebirala byonna. Empaka zino zituwa omukisa ng'abavubuka mu bulabirizi bwonna obw'ennamirembe obukolebwa obusumba 63 okusisinkanako awamu. Tulina abavubuka bangi abavudde mu mpaka zino, abawandiisi b'ebitabo kati, abalala mizannyo mu ggwanga, abalala batendesi ba mizannyo nga bapangisibwa ssene mpitirivu. Essaza ly'Eklezia ery'e Masaka lyeyanziza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II olw'amaanyi g'atadde mu kubbulula ebyobulamu bw'abantu be omuli ne kaweefube eyassibwawo okulwanyisa ekirwadde kya fistula mu bannakazadde b'eggwanga. Amyuka akulira ekitongole ky'ebyobulamu mu ssaza ly'e Masaka Reverend Father Emmanuel Ssekamaanya agambye nti okuva Omuteregga lwe yateeka amaanyi mu kulwanyisa ekirwadde ekyo kyazuulibwa nti abakyala bangi babadde baboyana ne fistula mu masoogo mu byalo nga tebalina ayamba. Father Emmanuel Ssekamaanya abadde ku ddwaliro erya St Elizabeth Kijjukizo Health Center 3 erya Ntonde bwe yabadde akwasa eddwaliro eryo ekyuma ekyeyambisibwa okukebera bamaama ab'embuto ekibalirwamu obukadde bw'ensimbi za Uganda 40. Eyavaayo n'atukubira omulanga ku bulwadde bwa fistula, ekirwadde ekyali kikibonyabonya abakyala olw'okukulukuta. Era ebbanga ddene Ssaabasajja abadde atukubiriza era yatuyamba nnyo okusonda ssente okujjanjaba abakyala abaali bakulukuta olw'ekirwadde kya fistula. Era naffe nga Klezia ne tunoonya aba partners abajja otuyambako mu kulwanyisa ekirwadde ekyo. Tuli wano ku ddwaliro ly'ekijjukizo tuleese ekyuma ekya sound scan ekiyambako okebera omukyala ng'ali lubuto asobole obutafuna kirwadde ekyo ekya fistula. Era omulanga guno tukubira nti abakyala bonna bajje mu malwaliro babakebere nga bali mbuto beewale basobole obutafuna bulwadde obwo bwa fistula kubanga bwe babufuna obulamu bwabwe bukosebwa nnyo. Reverend Father Venansius Kivumbi bwana mukulu w'ekigo kya Our Lady of Fatima Kijjukizo lya Ntonde ye asabye ab'ekitongole ky'ebyobulamu bongere okubadduukirira n'ebikozesebwa mu ddwaliro. Ebizimbe tebirina kutumala bulungi, waawo tuzimba ekizimbe ekipya nakyo tekinaggwa, naye twetaaga buli omu okwenyigiramu naddala gavumenti kubanga muno mulimo Klezia egukolako naye abantu betuyamba abantu baggwanga abantu ba gavumenti. Awo nno twetaaga bwe tuba tusabye obuyambi bwonna oba ku disitulikiti oba mu ministry oba mu bantu bonna abalina omutima ogwagala abantu okubeera abalamu, tusaba mufeeyo nnyo okulaba nti mutuyambako ku mulimu guno. Tumusima Logias akulira eddwaliro lya St Elizabeth Kijjukizo Health Center 3 asiimye essaza okubakwatirako n'agamba nti babadde n'ebibasoomooza ntoko. Dr. Shevin Tefa w'ekitongole kya Microfinancial Partner in Africa agambye nti omuwendo gw'abakyala abonaabona n'obulwadde obw'okutonya gukyali waggulu nnyo naddala eyo mu byalo mu mbeera eyo nga kyetaagisaamu amaanyi ag'enjawulo. Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Mwera Mutebi II yasiima n'atandikawo kaweefube okulwanyisa ekirwadde kya fistula mu ggwanga era yawaayo emyaka egyawerako ng'ensimbi ezaasolozebwanga mu kudduka emisinde gy'amazaalibwa ge ziweebwayo ku lutalo olw'okufutiza ekirwadde ekyo. Okuva kaweefube olwo yatandikibwawo kyazuulibwa nti bamaama bangi abaali basirikidde ekirwadde ekyeyo mu byalo wabula kaakano abakyala 10,000 bazze bajjanjabwa era ne bawona. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa caayi w'eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Kimenya mateeka obuyinza okulagira omuntu yenna okuzikiza omuliro n'agaana nga munnamateeka Lukawa Bashiri bw'annyonnyola. Naye singa oluyiira luba lwokyeddwa mu kitundu kyonna, gombolola chief oba omusirikale wa polisi yenna oba omusawo owa veterinary aba ayina obuyinza okulagira omuntu yenna abaliraanyeewo kumpi n'oluyiira we lwokyeddwa okujja okwetaba mu kuzikiza oluyiira olwo okulaba nti lusaasaana ku bunaate bitundu birala. Singa omukulu oyo chief oba wa polisi oba wa veterinary akugamba nti jangu ozikiza oluyiira n'olema oba guwa 10 oba siguwa 10 oba omenye etteeka era obozizza omusango kusinziira ku teeka namba 6 ku mateeka gafuga agaziyiza okwokya empiira era singa osibwa bbanga eritasukka myezi 3 oba okuwa fine ya siringi 5 oba kuwa ebibonerezo ebyo byombi okusibwa n'okuwa fine.
Bannabyanjigiriza bakizudde nti mu bbanga ery'emyaka ebiri ekitongole ky'ebigezo mu ggwanga ekya UNEP gye kyamala nga kitegeka bigezo kye kimu ku byasobosezza abayizi okweteekateeka ekimala ne bakola obulungi ebigezo by'omwaka oguwedde. Kinajjukirwa nti mu mwaka 2022 tewaaliwo okutegeka bigezo ebya UNEP olw'omuggalo ogwaliwo nga kino nno kyawa abasomesa obudde obumala okwongera amaanyi mu kuteekateeka abayizi mu masomo ag'enjawulo nga kino nno kyeyolekedde nnyo ku muwendo gw'abayizi 71,000 abagenda okuyingira siniya esooka omwaka guno abayise obulungi ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu. Filbert Baites Baguma, Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga, agambye nti newankubadde abaana baali bamaze ebbanga ddene nga tebasoma naye kyabawa amaanyi munda mu bo okumanya nti embeera mbi gye baali bayolekedde bwe batyo ne beerwanako so nga n'abasomesa kino kyabawa omukisa okakasa bakama baabwe nti obukugu bwabwe buli mu kusomesa. Abayizi bateekamu amaanyi nga bamanyi nti ekiseera kiri ne babijjamu bulungi. Naye n'abasomesa baali ku pressure kubanga baali bamanyi nti waliwo bye bataasomesa ate baalina ebyokusomesa nga kingi ate nga kadde nga tekaliiwo. N'olwekyo factors nnyingi eziyinza okuvaamu okukola bulungi. Baguma era bw'atyo agambye ekiseera kituuse gavumenti yongeza abasomesa omusaala nga bwe yakola ku basomesa ba sayansi abasomesa baggwemu okuwankawanka. Ebyo nga biri bityo Ssaabagunjuzi w'ekisaakaati ky'amawaba Nnaabagereka Munnabyanjigiriza Oweekitiibwa Rashid Lukwago era nga ye mutandisi w'essomero lya Inspire Nursery and Primary School Bulinnya mu Wakiso agambye nti okuteeka essira kuyigiriza abaana empisa ez'omu bantu kiyambye nnyo abaana okussaayo omwoyo n'okukola obulungi ebigezo. Ndi musanyufu nnyo nti omulamwa gw'okusoma tugukutte kannabwala era ku baana 25 be twatuuza 16 bayitidde mu grade esooka ate abaana 9 ne bayitira mu ddala eryokubiri. Ndi musanyufu nti omulamwa gwa maama Nnaabagereka ogw'obuntubulamu tugukutte kannabwala waffe kalikyulamu yaffe erondoola ebyo ebiteeka omwana mu nsi nga mutuuze mutuufu. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo era gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gwa badminton mu ggwanga ekya Uganda Badminton Association kitongozza liigi y'abinywera esookedde eddala eya Badminton National Super League. Liigi etongozeddwa e Lugogo mu Kampala eyawuddwamu emiteeko 3 okuli National Super League eya ttiimu 16 ne National Corporate League eya ttiimu 6 ne liigi y'amasomero egenda okutandika amangu ddala ng'amasomero gazzeemu. Emizannyo gyonna gya kuzannyibwa mu kisaawe kya Indoor Stadium e Lugogo era liigi eno egenda kutambula okumala emyezi 8. Anet Nakamya, ssentebe wa Uganda Badminton Association, agambye nti empaka ezo zigenda kubayamba nnyo okuzuula ebitone ebinaaliikiriza n'okukiikirira nga Uganda mu mpaka za badminton ez'enjawulo. Abazannyi bonna bagenda kuvuganya mu miteeko 3 okuli singles, doubles ne mixed doubles. Bannaffe ag'essaawa zino kangamalirize mu bufunze. Gavumenti ya Uganda ne gyebuli eno ekyalemeddwa okununula ensimbi eziri mu 136 n'omusobyo ze yawola abavubuka n'abakyala okwekulaakulanya ne zibalema okuzza. Abatuuze mu ggombolola Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu baguddemu ekikangabwa Omusibe bw'afiiridde mu Mukadukulu ka poliisi emiwuula nga kiteeberezebwa nti abasirikale baamutulugunyizza. Abakugu mu byenjigiriza bakizudde nti mu bbanga ery'emyaka 2 ekitongole kya UNEP gye kyamala nga kitegeka bigezo y'emu ku nsonga ewa abayizi amaanyi n'abasomesa okweteekerateekera ebigezo by'omwaka oguwedde. Bannaffe ge mawulire enkyaleero agundegunde maaso moogi.